ng'ojjeko kulira ku bigambo bya His Eminence ebibadde nga birimu amakulu mangi nga weetaaga okusiriikirira okubitegeera wabula bwe nayogeddeko ne Sheikh chairman waffe president waba imam Sheikh Said Kasawuli yaŋŋambye nti ba imam baagala kunyumyamu ne Honorable Nambi emabegako Sheikh Kasawuli namubuuzaako Kawempe muyimiridde mutya nga omukulembeze n'ambuulira nga bwe tuyimiridde politically naffe tubeerawo ne interest oba oyagala omanye matches nina media zenkulembera naye waliwo otuuka n'obiza ebbali era waliwo gye mbadde nva eyo sayidi z'ekiteezo eyo mbadde ne kamera zange era akavubuka kazze ne kankuba akaama tuleete kamera olaba Farida te kamera n'ozikweka oli wakikaaki kwe kudduka mmotoka n'azireeta naye ba imaamu ndi musanyufu ekiseera kyonna bwana Lugumayo ndowooza si gwe mulundi ogusoose newankubadde oli musajja yali reserved akutegeera nga munnamagye amala kwetegereza ennyo kuyinza kubanga mulundi gwange gwakubiri nga nkulaba ne ba imaamu bano then mukadde waffe byaruhanga bano ba imaamu tebalina kibajja kukusasula sisobola kwogera ne Kasawulo ebigambo 2-3 n'atoogera ku byaruhanga bakwenyumiririzaamu nnyo awulidde nentuusa n'ekiseera okulowooza nti gw'oli ku department y'aba imaamu ku nsonga za His Excellence okulaba matches oyinza okuba nga sigwali mu kifo ekyo nenkakasa as a community mobilizer, a community leader naawe olaba abantu b'obuvunaanyizibwa ate nga bye bakola gyebiri n'oba nga obeekwatako n'okuba nga obayambako ky'oba osobodde tukwebaza nkakasa bano ba imaamu be tuwulira abagenda e Makka His Excellency sifa abatuufu abamwebaza babano omulimu bagukola buli kiseera naye mukadde waffe byaruhanga ekintu ekyo kirinamu omukono era oseesaamu bintu bingi ebibeera emyaka n'emyaka ne bitafuluma si kugamba tebyagala kufuluma naye bintu bingi the whole country and beyond ensonga y'aba Sheikh Kasawuli okuba nti kati Makka bagenda namukubiddeko jjo mubuuza ensonga za Farida naga ndi mu Haji Bureau ate nenkya ngenda mu ofiisi ya byaruhanga nempulira nga nzizeemu maanyi era mmwe takbiira zaabuze nga lweyunga muli wannyogofu Allahu akbar Allahu akbar sibalabangako nga muli bannyogovu ng'olwaleero oba mwamuvudde kusaaliza ejjuma muze speed nga muli bakoowu awulidde naye mbadde neebaza abasajja bano awulidde Sheikh Kasawuli bw'abeera ng'ali staaka waliwo ebyesibye mwakolera emirimu gye tatuuka bulungi gy'agenda mukadde waffe Lugumayo aba amwogerako so tubeebaza mu maaso g'aba imaamu okulaba nti muwaayo ebiseera byammwe okuwuliriza ensonga z'abantu baffe so mu bufunzo bw'ekitalo nze nategedde nti meeting ya Farida ne ba imaamu these are the right people okulaba nti obawadde ekitiibwa n'obawa respect n'obayita mu kifo kino otuuleko ne ba imaamu oyogereko nabo ku sayidi eyange nze nkiraba the respect of highest order by our Honorable Farida okulaba nti abayise mu bwetowaze bwe omuntu avumibwa tazzaayo ajeregebwa tajerega so omuntu afaanana bw'atyo bw'aba tuwadde ekitiibwa ba imaamu n'atuyita kawungeezi kaleera k'ejjuma ajje abatunuleko nawe mutunuleko nze nkitwala nga respect okuva ewa Farida egenda eri ba imaamu ne ba amira abatudde sayidi eyo lwaki Farida yandiyagadde ayogereko nammwe
you are the leaders of communities. You can see mumuwulidde mukulembeze waffe mukama waffe His Eminence Assistant to the Mufti era ng'ayogera ensonga ze ng'omukulembeze era bw'aba avudde wano abalala bajja kumuyita ajja kugenda nga mukulembeze waabwe naye ffe kye tubasaba as usual kwe kulaba as leaders guide your communities in the right way kye tubasaba bwana Lugumayo mukadde wange Major General sijja kwogera ebitibwa nja bisobya ate ebyammwe bibeera strict nnyo kanveeyo naye ebitiibwa byo tubimanyi mu ggwanga very important personality tukutegeera bulungi abantu bano be bantu Allah be yawa omukisa boogera n'abantu abagoberezi baabwe 5 times a day kisobola okutwalira omwezi okufuna abantu oyogere n'abantu naye abantu bano boogera n'abantu baabwe emirundi 5 ffe bwe tugambira nti abagoberezi bammwe in a particular masjid bwe babeera nga bali misled tebategeera bulungi nsonga imaamu osobola okunenyezebwa kubanga Allah akuwadde access ku bantu bo ku ssaawa 12 ku makya ku ssaawa 7 bw'otafunye ku ssaawa 12 ku 7 ojja mufuna bw'otafunye ku 7 ku asfiri ssaawa 11 omufuna abadde bize ali mu kibuga ssaawa emu ojja mufuna bw'aba abadde aludde mu takisi ssaawa 3 ez'ekiro era basembayo ne imaamu abantu bano si be bakiteekawo kyateekebwawo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti eswala y'omusajja ya mu muzigiti eswala esinga obuzito esinga obunene ya muzigiti bano basomesa abantu baabwe that was the process bafune abantu bafune mu villages bafune abantu baabwe babalage a better direction n'olw'ensonga eyo nze Farid ono sigamba nti nasoma naye oba mumanyi oba ntambudde naye okumutegeera amutegeera ku saidi ya humanities okutegeera this is Farida Kigongo okumutegeera obulungi nga tuli mirimu gyaffe gino egyange gyenkola Farida ngali mu nsonga za kulabirira abaana abatalina mwasiriza abaana b'oku nguudo abaana be mwamuwanga kuva mu families Farida nga gwe mulimu ng'akola ebintu bingi naffe mu media nga jeno ng'atuyambako ng'atuleetera badona atuleetera ba sponsors she's all around naye ng'omulimu omunene gwe nasinga omutegeera se omukadde wange bya Ruhanga Farid ono in humanities naye mutegeera akola nange nkola byange mba ndi awo Farida nankubira essimu n'agamba enkyatto esinga ne ku United Arab Emirates embassy bwe ntuuka ku embassy n'agamba nti America yamusabye abantu 2 bagende e Dubai basingane Obama so buli nsi bagenda bajjamu ba youth 2 by that time I was still a youth naye kati nkaddi yengenze ndowooza myaka nga 2 emabega mu 2011 around there Farida yajjukira bulungi awo tugende tusingana Obama nti ntuuka visa zange Farida yazikozeeko the only 2 from Uganda kino kitonde kiki sirabanga ku Museveni ngende ndabe Obama ankwata kubo Allahu Akbar Allahu Akbar aninya nnyonyi newankubadde muzaga daffe nagenderanga mu first class naye wano nali mu super first class netugenda netutuuka netuyingira Obama najja n'omulangira era byonna ne bitambula neŋŋamba Farida so Obama sina kyemwagaza anti luwena America ndituukayo ddi nze njagala Museveni gwobontwalako nga bw'osaakisa omuntu Museveni gweyagadde tujakola bwe tuti she's very wide Farida kwegamba ebirowooto byo biba bigazi nnyo this woman is wide ng'olabya dda nti ne America jakola ki tujagenda ebyaffe tubijjeyo tusakire bannayuganda nze bisobola Farida nze ni musajja munafu neemanyi njagala Museveni
ziba ziwera ssaawa mukaaga ogw'ekyo wayitawo ebbanga ndowooza oba 8 months nabivaako omanyi tajja kuntwala bantu bangi bensaba okuntwala ewa Museveni ne bagaana sigendanga ne baganda bange nakatooka mu State House keegazaanya tantwalanga namusaba oyo namuvaako kaakati ssaawa zigenda mukaaga Farida ngamba keera ssaawa 12 nga tudda mu kimotoka kyaffe kyaba orphanages kibaasi kyali kikadde tugenda Kyankwanzi kulira Kyankwanzi gendangayo we nategeera nti Farida is unusual twali ne maama waffe mu kibaasi kyaffe njaga muwulize story njaga mutegeere wizi Farida kati tutuuka tamanyiiyo driver waffe tamanyiiyo kibaasi ndowooza oba tekituuka emipiira gigaaye era batusigirako ebipiira gy'abasirikale gye gyatukomyawo kati tutuuka wali emmotoka mpitirivu ez'abaministers like a village tubabuuza tutuuse nti overfu kati Lukumayo kati alimayi byenjogera ndoba kilomita nga 5 mulina okweyongera naye emmotoka zino muziraba wano ate eragawa badriver batugamba kati Farida yolo okubayiza aggressive lady agamba driver vuga lino ekkubo lyetuufu ndyemukwate naye badriver ne baseka bavuga baministers motoka zonna nga ziri awo netuvuga ne tutuuka ku roadblock esooka kati nga bwomanyi abasirikale bano tebafaana ng'abapoliisi batudde ngaawe ebbali batudde tuyimirirawo n'ekibaasi teri yavaayo afterwards olwedduwazi omukadde ajja omuvubuka muto takutte munda alina omugogo atambula mpola najja you people who are you? I'm Farida yali alina akapapula ng'akafunyizza n'akasumula bwa Farida where is Kalisa nayogera ne maama waffe please they are waiting for you emotoka tebakyaza bali abagamba ekimotoka ekyo kyotwala ez'abaminisita oziraba wano nga tuvuga kimotoka kyaffe netuvuga another kilometer netugwa ku balala Lukumayo nali simanyi nti ndi mulwadde wa sukaali kolo natega ndi mulwadde wa sukaali zivunkenke sibirabangako esangira abasirikale ab'empolampola atudda basooka ne batunuulira we bati najja mpola bategeera Farida please teri ayazza mmotoka nga waliwo emmotoka eya Minister of Finance mukyala Kiwanuka ng'afiiriddwa kojjaawe ono w'amata the lead of industries oyo yazitandika mulwana kati ng'agenda kuziika kojja emmotoka gye bakkiriza ezaawe eze kukima mukyala Kiwanuka Minister of Finance netugenda netutuuka ku musajja mukulu netuba tutuuza nga ffe tuliwo mu tenti ffekka basatu waliwo ayajja bamuyita Kibuule bamuyitaana ndoza ye Kibuule yali minisita ye kati temujja mulaba wano teri ajjawo wano ne wamala wabeera ne bava eri ne basanga wano wadde minisita bamugoba n'addayo e Kampala muze mutya wano nze kanzijja wano nasooka nsaagasaaga oyo yongera kutegeera who is Farida omusajja mukulu yafuluma nalaba alazangalo batutwala naye ne bamuvuga netusanga wansi w'omuti entebeezu n'endala eri wali netutuula kankomaawo naye nakano kankoogere bwe yajja bw'ati obulwadde bwa sukaali bwe bwatandikira nange Museveni atiisa bana babeera naye simanyi ngeri gye bawangaala naye okutwala tolina byogenda omugamba never bother yourself n'omuntu omugumu ng'abo bagende bakwogerere kaakati nga olwatuuka yayingirako mu hall bali boogera ku bya agriculture nga tumuwulira n'ayanguyiriza najja naye ng'ono ayina ka short list ke yakoze points ze ez'okumugamba Kalisa mbyerabidde nga cool down naye nze gwagamba mbyerabidde anze nzenna mpulira sukaali zaali nnyo omutwe gwagala kwabika nyinza obutava ekyankwanzi kaakati musajja mukulu bwe yajja yamanya nti Farida atiddemu n'atandika okunyumya nti yusi eri gye twakubiranga emundu alina engeri kwegamba gyakuleeta olaba ensiko eyo nga ono anayogera Luzungu Museveni ayogera Luganda olumenyefu n'eyo gye twalwaniranga n'amuleeta ddawo Farida n'agamba muze ensonga ye bw'amaliriza n'ayita okulaga Farida how important she is abamubeera kumpi aba atudde wali yamuyita kusinziira ku yayogera n'agamba ndowooza ono tumusindike Geneva ye mistake gye wakola togiddangamu
omukulu tebamukuba bukulu naye Farida olw'obunene bwe yabumukuba. I think tumuteeke mu diplomatic mission olw'okuba yamugamba okuyamba abaana bikina nsaba musindika Geneva mu diplomatic mission eyo ebitongole gye bisibuka nze gwe nakitegeera. Farida n'agamba sifa wano tewali ajja kulabirira baana bange. Farida agamba tajja kuva wano nga mmwe beyeetaaga kwe kujja kwe wano arabe nti alina mmwe. Allahu Akbar. That is how I Allahu Akbar. Turning down the offer of His Excellency. Geneva mumukimanyi ebitongole byonna gye bisibuke ete buli omu tagendayo ziyu edi gye zisibuka byonna gye bituuleeyo. Kaakati Your Excellency webale nnyo naye saagala kulekawo baana bange simanyana n'abaliisa ndaba nga weddemu amaanyi akatono mugenda agala nnyo bya production omukolere bino n'atandika okulagira abantu be. Farida yampita nampaako ku busente bupya nasooka kukwata ku sente nti webale Farida. So mbadde ngezaako okubalaga the Farida you know and how I came okutegeera omukyalo. Bwe ndaba ba imaamu muzze wano muwulirizeeko mumubuuzeeko naye ababuuzeeko nkakasa nti bwe tuba tunoonya abantu abasobola okuba nti banaatuusa ensonga zaffe nze Farida mulaba nga y'omu omuntu ali accessible ate obwetaavu bwaffe buba busobola okukolebwako by virtue of her position, by virtue of everything. Nze waliwo gwe mbadde nyumya naye mbadde nva kiteezo eyo ne mbagamba nti nze am a best politician naye teryakimanyi. Nze navaayo nga ndaba akasomero kafaako eggombe. That was 93, 94 ndowooza abamu ababadde balowooza bansinga emyaka kati bategedde where they belong. Ne ngamba ngenda kututumula kutunda essomero lyange ery'eggombe. We are nothing by then. Ne nga ngenda kufuga Makerere nga zinabbi gundi bino ebisomero ebinene bye mumanyi nga bakulembera Makerere. Kati bwe ngamba munnange tukulembere Makerere gwe nalaba omunyungufu muko naga Kalisa don't bother. Where shall we get money? Nga manyi okuzijja. Ne tukampeininga 93, 94 ne taking over Makerere. Gwe mbadde kigambi is a big politician. Nagamba I don't think that you can reach that level. Ngamba I'm a politician. Nga nasazeewo okukola politics mukola naye nasalawo okuba nti nkwata jjuba z'abaana abasajja kyova olaba Allahu Akbar. bwe nabatuukamu ngenda okulaba nga basajja si bangu naye nga let me do the professional work for them. So Mr. Rukumai nentandika Voice of Africa. Radio najijja Malaysia. I personally office ya Gaddafi nga tudde waliwo gwe bayita Aminul Am munamumanyi Dr. Muhammad Ahmad Sharif yali alinga namba 2 naye mugamba Uganda bali polarizing twetaaga ka radio Voice of Africa. Katulwokuba bo bali a bit white. It was the time they were thinking of African Union. Okugamba nange African Union bengamba bawali munzikiririzemu kyembagamba mukikirize. Awo nagenda nsaba Voice of Africa Kampala, bampa Voice of Africa Kigali, nende mujja kisanga Voice of Africa Bujumbura, nentandika Voice of Africa Kinshasa, nali naakaweza radio 17 wano mu East Central and Southern Africa. Netutandika omugendo ogwo. Naye nentandika okuteerawo basakadde bange ku radio, netuteekawo Radio Pal, tutaddewo ka Salamu TV, tutaddewo ki twagaliza ggwanga lino emirembe. Kensembyayo ke kano. Kizibu nnyo ate kibi nnyo okulaba driver, a senior driver ngali ku kkubo afuka emmotoka mutambula olugendo lwa mayiro 8 mulimu in the way, muli ku time mugenda buli kimu mukituukako ebisiriko mubikuba n'abidooji nga ne mugenda, then ne mugamba nti kino na kino na kino. Ffe tugamba ebintu bino abakulembeze let's start advising people, the right thing in the right time. Gwe mulimu gwaffe nga ba imam, kubanga bw'oba otunudde
kino nakyogerako wano nga tuli mu prime minister's office mu hall mungu yampa n'ensanga ba imam abangiko okusinga mmwe ng'amaliriza ne mbagamba nti bannange nti nze ebitono byemanyi waliwo omusajja akola ebintu akola ng'omusiraamu naye ate nga si musiraamu naye ng'ebikolwa bye kubanga omusiraamu bwana lugumayo omusiraamu katonda fe atulagira nti kola omulimu nga tonoonya kusiimisa bantu wabula osiimisa katondawo nabbi n'atugamba nti ebbanga ly'omala ng'okola kusiimisa bantu ne weerabira katonda bano b'osiimisa it is going to be a short lived katonda will turn them again babeere nga nawo bakwefuulira naye gwesanyusa katonda omuntu ne bwakunyiigira ajja kukola ki tuba tusiika one of the prominent lawyers kensembyayo bategeere musajja mukulu oyo tuyina omukyala gwe twawasa twamugye mu bakayihura ekisoro my brothers in South Africa is heading education in Gauteng region that is Johannesburg Pretoria ali Minister of Education kakati omukyala oyo gwe mukima ku airport ajaziika Uncle Sibu who was one of the first lawyers for East Africa kati his excellency n'ayingirawo cathedral kati bwe twajja nemugamba tuyingire omukyala n'agamba nze nasiraamu kasiyinga tuyingire tewali mutawaana ne famire zonna bamaama bali omuti zekambeere wansi w'omuti I entered which means I was the only Muslim inside there naye Museveni bw'ayingira nkolayo statement emu gye yakola n'agamba omusajja ono afudde yanyamba ekintu ekyo kimu baadresi nga si basiraamu ba bishops be baliwo bokka n'agamba nti awo mu 86 a group of you came ne mungamba nti naye tuwulira yunivasite y'abasiraamu egenda okutandika tubadde tukugamba wandikiza ogirese tusooke twesotinge twetereeze bye tuvuddemu obimanyi n'agamba what have they done lwaki tetubawo yunivasite of course naye awuliriza nnyo abakulembeze awuliriza nnyo bannaddiini ne bafuluma ne bagenda agamba nti baba akafuluma the other man who had died Uncle Sibo najja with other two men bwe yatuula n'agamba aha bamusanze mu ofiisi ye n'agamba yokisenese tukusaba nga fe abakatuliki tukusaba university n'agamba mwagala ki university yagamba nti yakubira Minister of Education very fast provide a land and everything for the university to start agamba nti nakola ekyo bwe munaaba mukomyeyo mumbuuze university y'abasiraamu bange bentandise mbabuuze mwe nga muyina eyammwe ey'abasiraamu mujjagaza ki yoyo Museveni wammwe Allahu Akbar. Islamic University in Uganda. It is the only university after Makerere University that has an act of parliament. Genda ku board foreign affairs kweri. Genda ku chi ebyo sijja kwongerako. Genda ku King Fahad okolechi sasize wano kwogera chief betizo abananyinizo batuddawo naye kuzoluda lw'obusiraamu I know. Newe yasabira Gaddafi byayingiranga muno zinabeeranga ku airport ndoza singa luguma lukisa wanindabye nga bambuuza zine ennyonyi zifubutuka wano mu no fly zone zitegeeza ki ne mugamba abantu ba Gaddafi balalu naga bagenda bakuba amasasi so I was near amugamba nti you see yamulaga ku lusozi my Protestants have my Catholics they have a center my Muslims don't have Gaddafi now to a national mosque Allahu Akbar. there ye yabeeranga mu tent tayite yabeeranga mayumba musongera busongezi bwali mutwali na kasero yoyo omusajja wammwe nze byange kabikomaawo nzize wano kulaba nti Farida am the patron of these imams nze patron waabwe mpangaala nabo